Omulamuzi wa kkooti esookerwako e Butambala, Deogratias Ssejjemba, ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde, yalagira abaana abato babiri Wilson Muyinda ne Paul Muwanda batwalibwe mu kifo ekikuumirwamu abaana abato eky'e Naguru Remand Home, era n'alagira oludda oluwabyo okukomawo olwaleero nga lumaliriza okunoonyereza kwonna ku misango egivunaanibwa Muhammad Mwanga Kivumbi ne banne 24. Kati enkya ya leero ku ssaawa 3:2 abawere n'emba n'emisango gino batuusiddwa ku kkooti nga bali mu bukuumi obw'amaanyi. Ab'enganda n'abawagizi ba Kivumbi bakkiriziddwa okuyingira mu kkooti, era bangi babadde bambadde engoye ez'enjawulo eziriko obubaka obulaga okuwagira omubaka waabwe nga n'abakadde abatambuza emiggo nabo tebalutumiddwa mwana. Oluvannyuma ku ssaawa nga zikunukkiriza 6, kkooti etandise wakati mu kire ky'enkuba eky'amaanyi, era omuwabi wa gavumenti ategeezezza nti kkooti nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso, n'asaba okwongerayo wiiki 2, ekintu ekiwakanyiziddwa ennyo bannamateeka babawawaabirwa nga bakulembeddwamu Erias Lukwago ne Samuel Muyizi, abategeezezza kkooti nti oludda oluwaabi luludde nnyo ku nsonga eno. In conducting this investigation, they don't record the statement of the He's willing to record the statement. But now they are asking for 2 weeks. They have not approached us. They have not approached the accused person. Lukwago asabye kkooti okulowooza ku nkola y'okutambuliza emisango mu bitundu omusango we guba guzziddwa, ky'agamba kiyinza okwanguya emirimu gino. We do applaud the administration of our judiciary for coming up with that novel system, which was launched by the Chief Justice of the Mobile Court and particular cases. I think they launched it in Kalangala Bay, and the first case to be handled on that system is the unfortunate kindergarten murder. Ate ye munnamateeka Samuel Muyizi ategeezezza kkooti nti omu ku baana Wilson Muyinda teyatwaliddwa e Naguru Remand Home nga bwe kyalagirwa, wabula yasigala ku poliisi era alaze obujulizi obulaga nti tannaweza myaka 18. The court, being an expert of experts, made a decision that he deserved to be in remand home. It was made by this honorable court. Remand order was made to Naguru Remand Home, but the remand home refused to abide by that home. Wabula omuwaabi wa gavumenti awakanyiza bino byonna n'agamba nti Naguru baagaana okumukkiriza olw'okuba asusse emyaka 18, era n'awakanya ebbaluwa okuva mu kitongole kya NIRA ng'agamba nti teraga myaka gye mu butongole wabula eraga byekuusa ku kuzaalibwa kwe kwokka. Council is trying to direct on how investigations should be done, which I think is not proper. Kkooti olukomyewo omulamuzi Ssejjemba naawe ensala ye mwateeredde abaana okuli Luyinda ne Mawanda badde mu maka ewaabwe eri bazadde baabwe. Under the law in the Children Act, bail is always the first consideration for children who fall on the wrong side of the law. Ababeeyiridde ne bateekako okakulizo bakusasula miliyoni 10 ezitali za bulibosi nga baba balemereddwa tuusa obuvunaanyizibwa bwabwe okubiriza abaana abo okuddama mu kkooti. Olw'ensonga eyo obweyimirira kukkiriziddwa. Ono akkiriza ensonga zonna ezimuweereddwa kyokka ne yennyamira olwa Naguru Remand Home okuzimula ekiragiro kya kkooti. I made an order to have him remanded at Naguru Remand Home pending production of conclusive evidence about his age. It is unfortunate what the counsel for the defense, Mr. Muyizi, has reported to this court, and indeed prison management at Kitalia had by phone call given me information that effect that Naguru Remand Home refused to receive a sheet number 4
Omulamuzi omusango guno agwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno, era oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bapulida babawaabirwa ne batubuulira kkooti nga bw'etambudde. State eraze nti bo bakyagenda mu maaso ne investigation, simanye bateekateeka kumaliriza committee of papers era ne basabayo wiiki endala 2 nga balinga abagamba nti bo bakyalina obudde bungi. In fact omuwabi wa gavumenti atuuse n'okuga nti kino bakikoze na mangu nnyo, naye n'empapula tebanazireeta eza komito eziweereza omusango mu kooti esembayo mu high court, naye ng'ate byeboogerako byaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 January beeyimirirwa twabawulamu emirundi 3. Ono Omwanga Kivumbi yasalawo tutandike n'abaana abato tuddeko n'abalala then ye yajja okusembayo. Kati tuli ku segment y'okulaba nti abaana abato tubasabira okweyimirirwa kuba bo etteeka likkiriza okuba nti beeyimirirwa mu kkooti. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.